sawa za kyamisana esikino ndaba nkalu togenda kufumba lero bwafumba tubalidde ddala mu tayini y'ekyemisana nga katugende yeko kamwe anko bankudde ki esigiri eno nakedde nenteekako ebbinika eyo nabadde ninawo kasukaali era ndowooza ketwajja eyo kewatuwaako kabadde kakyaliwo nenga akankeera mbateereko akuugi nembafumbira ne banywa kati mbadde mpulaaninga kiddako nayozezza naye tebannampa ninze bw'anaaba ampadde nenfuna ekyokulya nga mbafumbira bamanyiira wenfunidde ekyokulya we baliira tebaliiko bino nti saawa zino tulina fumba kyamisana nedda wezijjidde oba zizze 10 oba tezizze bwe ziba weeziri nkeera nembafumbira bwe ziba tewali era ngaesigiri boogiraba baga ku mizigo oteekako oli n'amanya nti okola ki ofumba kati wano bamanyi nfumba naye nteekako ebbinika yange naye nga emmere ejja kujja ninze engoye zange zino zikale bajja kumpa togenda kudda musiiba njala ekisoboka bwe yansuubiza nti obuweereza buno ndi butandika nenze ndi bakifaananyi gwali ali bube mabega waabwo olwaliro ndi wano nga nzize mpita mu Romans 10:10 okunyweza ebyo wansuubiza ng'oyitamu ekyo wawandiikibwa ekyo waŋŋamba nti bwe ndi byatula n'akamwa kange olibinyweza ku nsi ne mu ggulu ndi wano okuyita omukisa era njatula omukisa mu maka gano manyi nazoono era asiibye enjala ayoza ngoye ku kyalo akasente tekalabika alina abaana 5 ngera maama wange bwe yali twali abaana 5 ng'obulamu ennaku emuttira mu kazigo mwe twali ng'era bwe kyali twali mu kazigo kamu noono mwali so bwe ndabye omukyalo ono ndabidde ddala maama wange gwe yawonya amaziga ga maama wange yagasangula mbadde nsaawa n'olwaleero gye osangula amaziga g'omukyalo ono tetusaba bingi nnyo tetusabye mayanja wadde nga tumanyi nti gwe nannyini waabyo tetusabya zaabu tetusaba siriva wadde nga tumanyi nti byonna gwe yabitondera gwe abifuga tusabe jasika kapito ka mitwalo 3 okaleeta omukyalo nawo n'okusiiba enjala obwana buno bwona okusiiba enjala kubanga emyaka mwe buli bwe bweyongera nga busiiba enjala bwandifuuka ate ensolo tetwagala bwana buno kuva mu kisa kyo tetwagala bwana buno kuva mu kubeerawo okwo twagala tubulabe nga bugamba nti nedda Katonda bwe yakozesa microphone eri najjako ewaffe twafuna okwagala twasumululwa era naffe katukoppe ekyo tusumululwa amawanga guno gumu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jejo yanze gezifunye anka azimpadde anko toyanza kama kumukisa tetwakolanga alo neibaffe eyayina ekikomera naye nga basuula amatooka agengedde nga bagasuula kasasiro kati ffe twagalinya nga bagasudde kasasiro netugenda netugajjayo netugatwala mu nju netugasotta netuddira bikedo twabijjanga mu kiraalo eyo nabyo netubisotta kati netulya amenvu g'amatooke n'ekkedo bwekyo bwe twabangawo kyova olaba ebiseera ebisinga gamba nnyo nti gwe mwana wa Katonda ali eyasuula emmere tomanyi kyokola akakamere koolidde n'okaleka ku sowaani kakwato kateeke mu kaveera tekakayiwa mu sabbuuni baako n'omwana wa Katonda gw'olaba akeetaaga gw'okawa buli kadde kandikyusa obulamu bwe Chimanye,
Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako art waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Banaffe abamu programs zino zetukola tebazitegeera era baziraba baseka ne bajerega, naye programs zino tuzikolera bannaffe abalinganga ffe abaseka bonno beesiimye nnyo, tebasulangako njala, tebasulangako ku bisubi nga gy'emifaliso. Abaseka tebeesiigangako butto, abaseka nkoko nje zibalumangako naye nga zibasanga mu nju oba enkwa. So bino ffe betukola tubikolera bannaffe abalinganga ffe. Bangi nnyo abatulaba ne bagamba nti naye abo tubamanyi, oyo Bongo tumumanyi, ebiseera ebisinga ayogera Mukama naye ng'ayisaawo bibye. Ya kituufu kyoyogera gwe kyolaba ebintu omanyi ebiseera ebisinga omuntu yenna ku myaka gyaffe gye tulimu bw'ayogera ekigambo Katonda, bw'ayogera ekigambo Mukama nga tonayitako mu bizibu ffe abamu bye tuyiseemu, oba era ddala ng'omuntu oyo zolo byayogera tabitegeera era oseka. Naye kankusabire oleme tuuka mu mbeera erikwatuza kigambo Mukama. Kankusabire oleme tuuka mu mbeera nga Katonda yekka yalina okutegeera. Ffe byonna tubiyiseemu, tutuuseeko ewantu ng'olukumi lwe tulina mu nsawo terugasa, engatto ze tulese waka tezigasa, nga Mukama yekka gwe tukaabira nga yagaseera yakola amakulu. So gwaseka kankusabire emetuuka mu mbeera eyo. Bakama bange abantu bano Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira baana bwana bwa Katonda ssomero Kamengo, era tukozesa ebitone byaffe art and crafts okuzimba essomero. Gwe so tugulako ebisiige byaffe so okusiiga nga booli akasenge kootuwa olwo nno bami tukagulamu matirizo essomero lyaffe. Twetaaga amabaati, twetaaga enjigi, twetaaga seminti, twetaaga omusenyu, twetaaga entebe. Ebyo byonna tugenda bituukako nga tuyita mu kukaabirira gwe okutuwaayo omulimu. Tuweeyo omulimu tusiige omwagalwawo akasente ako katusobozese okuteekerateekera abaana bano. Buli bwe tubasiriikirira tuba tunuulira obutunuulizi nga bakula bajja vaamu abantu abalitutiisa mu maaso awo, ng'otunuulira obutunuulizi mwana n'ozirika atalina kye yakkoze, olwo n'agenda okubaako ne kyakkola ng'oledde wafudde dda. So nga tulina obusobozi n'amaanyi agabitangira ebyo byonna. Omwana w'eggwanga lw'omutunuulira n'osirika oba otuga future yo yankya. Kituufu oyinza okuba otambulira wa kitalo, otambulira mu benzi, naye ate olw'enkya jjaamu ayinza okukwata n'olinnya ku booda okwanguya obulamu. Omwana oyo nakukubira ku booda eyo yennyini gy'olinnye n'akutta. Naye nga keekaana ke twazinga tetwalaba emyaka 2 emabega nkalajja naye tuzingako emikono. So naawe awulira ekimu eky'ekkumi ekyensi nti kiri ekya Katonda tebakizannyirako, kino ekyensi nti eddoboozi ndiwulidde nandiyimuse ninayo emitwalo gyange 2 n'omutwalo gwange gumu akadde kange kamu emitwalo 2. Obwana buno tubuteekereteekere tubujje bonna ku nguudo ku street buve mu biragalalagala ebifuta, tuzimbe omulembe okugenda okutya Katonda n'okumuweereza. Osobola okukiteeka ku ssimu yaffe olwo nekikola omulimu gwa Katonda okuzimbira obwana buno kitukakatako wadde nga ggomanyi tebikwatako, naye lumu ojja kutuula awo ojjukira amaloboozi gano nno otegeere nti kyayi kikakatako. Bw'ataliyonoona mwana wo aliyonoona gwe kennyini, bw'ataliyonoona gwe kennyini aliyonoona omuzzukulu. Naye ate Katonda gw'awulira n'osirika, Katonda nno naakola ebintu mu ngeri y'enjawulo, ajja kuwa obulamu byonna bituuke ku famire yo
ng'esoosi gye bivaamu ogimanyi ng'osobola n'obbira aba n'okubijjukira nti akaana kano akakubye ke nayita nkuwali ku mwala, akaana kano akafunyiza muwala wange olubuto nekamukuba nekamugjamu amannyo olwokuba kakulira ku luguudo kakyerandiza ke nayitangako wali ku luzzi. So tuleme okulina embeera eyo tutuukako. Nkyaliddeko mwannyinaze ono y'omu ku bakyala abali mu kibiina kyaffe, abakyala 15. Mami ono Mama Suuna. Mama Suuna ono nze ntambula naye ebbanga. Mama Suuna ono nze ntambula naye ebbanga naye ate ekyewuunyisa abadde ankyalira nnyo ku foundation ne mu nkuŋŋaana zaffe endala mbadde sijjangako wuwe, si bwe kiri? Neesiimye nnyo okuba nti nzeeko ewuwe. Nange nsanyusa okukyaza ssebo. Obulamu bulungi ssebo. bye ekiteeteeyi bwetyo tibwe tubeera. Akateeteeyi kakunyumidde nnyo olunaku olumaze. Webale kusiima anko. Bitambula bitya? Biri awo bitambula naye era nga bw'omanyi embeera si birungi nnyo kiri awo. Bigenda kutereera. Amina anko kansabe. Anko nsaba omudali togulaba. Nkeera n'ensaba. Wagezeko wa Mama Maria. Nagenzeeyo nsaba. Omulokedde ebizibu byo. Biroopera ddala. Badde nsaba. Anko. Tunateeka program. Gisabire. Katonda agiwa omukisa n'abo bagenda ogiraba bawa omukisa n'abo bagenda okulira amaloboozi agafuluma mu puroguramu eno era bakole nga bwe gagambye abawa omukisa. Nihombeeke tusabe. Ayi Mukama omulungi, tukwebaza okukyaza abantu bange bano mukulula bongo mukyazaako mu maka gange. Bannange simanyi ssayu lyempira kubanga simanyi nakumanya byengenda kwogera. Bannaye nsaba buli kye tugenda okwogera mukulula bongo byazza oba ŋŋambe ntya. Kale byonna mbiteeka mu mukono gya Mukama Katonda bitambule bulungi. Obuyambi bwatuleetedde kyonna kyazza okuba nga akindeetedde kuba tajjangako wange wano naye alina ensonga emuleese. Sabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mama Suuna, Katonda awulira mitima. Waliwo ogambye obanjogere nkya ye aba ategeera kyoyagala okwogera. Essanyu lingi nyiza okwogera oba ate. Waaw Mama Suuna. Okola mulimu ki? Ssebo njoza ngoye. Njoza ngoye ku kyalo. Bw'ompita ng'ozirina. Era ne zino z'olaba za bakasitoma olwaleero nafunyeeyo ng'omu. Badde mmanyi oyoza nnyo abaana baddugaza nnyo n'oyoza. Kale njoza naye siga nti lunaku njoza. Osobola okufunayo omuntu n'akuyita jangu onjoleze ku ngoye olw'olumu n'oyoza naye nga sirina nnyo mulimu gwenkola gujyawo. Suuna taddugaza so zino za bakasitoma. Zino za bakasitoma kati Suuna oyo bw'aba addugaza ng'afunye kasitoma Suuna mugamba weekunyiremu neyeeyoleza bw'yaba tasobodde nemwolezaako. Buli kanaku omulimu guno gutambula gutya sofa bakasitoma bwebafuna bandifunisa naye abantu baavu tebalina ssente. Osobola omufuna kale mu wiki osobola ofunayo ng'omu n'omwoleza naye nagamba mama gundi nkulabidde ebbanga leero sirinaawo yoza naye nja kuwa enkya oluusi n'atakuwa. Ye kasitoma era n'olwala bwakuyita osobola okugenda kuba ye kasitoma awo gw'olina nesiga nti balabika buli lunaku. Sawa za kyamisana esiti no ndaba nkalu togenda kufumba eri bwafumbira zibalidde ddala mu tayimi y'ekyemisana nga katugende yeko kame anko bankuddemu ki esigiri eno nakedde nenteekako ebbinika eyo nabadde ninawo kasukaali era ndowooza ketwajja eyo kewatuwaako kabadde kakyaliwo nenga akankeera mbateereko akuugi nembafumbira ne banywa kati mbadde mpulaninga kiddako nayozezza naye tebannampa ninze bw'anaaba mpadde nefuna ekyokulya nga mbafumbira bamanyiira wenfunidde ekyokulya bwe baliira. Tabaliiko bino nti saazo tulina fumba kyamisana nedda wezijjidde oba zizze 10 oba tezizze bwe ziba weeziri nkeera nembafumbira bwe ziba tewali era ngaesigiri boogiraba baga ku mizigo oteekako olina amanya nti okola ki ofumba kati wano bamanyi nfumba naye nteekako ebbinika yange naye nga emmere ejja kujja ninze engoye zange zino zikale bajja kumpa sukaali oli gwe wajja ku foundation wetwagaba n'akawunga
yo kedde no bafumbira nfumbye obuugi nenfumba akawunga nfumbye amazzi nentabula obuugi bwe mwampa ne banywa obuugi kawunga kali bwe mwampa kale nno gwe oli mwana muto oli eyo abazaddewo bafuukira omugugu bwe bakugulira akammonde okabakuba ogamaze mbadde njagala n'amatooke balese bimmonde bwe bagula ku nkoko ng'ogibakuba oganze mbadde njagala kyennyanja kiramba kati balese ebikoko munnange bato banno abali myaka gye gimu mwoli ebyo nno ku bo byamagero akamera okukalaba obulabi mu ntamu yaabwe ak'ekika kyonna aba Katonda wa muzadde w'ekitiibwa bw'aba nga Katonda amusobozesezza okukuleetera ekyo kyakuleetedde ku mmeeza muwe ekitiibwa ayita mu bugubi ayita mu kutunyugunyizibwa ne mu kutyobwolwa abazadde bamwe mubawe ekitiibwa naddala Katonda abawadde riziki yakamere mu ntamu zaabwe bannaffe abasinga bantu bannakalaba naye ng'ate wali abaana abato abandi abali myaka era egigamba nti nedda ffe tulina kuba nga tulya buli kadde tebannakalaba basajja bano batudde era balindirira simanyi saara zibali ku mutima naye naawe ate munnaye bw'oba balaba otega emyaka gino gimanyi nze ngimanyi bulungi ku myaka gino nze nga nini maama wange era twabanga bwe tuti mu mbeera yennyini yangaziza just akatambye emabega ffe kye twakolanga waliwo neiba yaffe eyalina ekikomera naye nga basuula amatooka agengedde nga bagasuula kasasiro kati ffe twagalinga nga bagasudde kasasiro ne tugenda ne tugajjayo ne tugatwala mu nju ne tugasotta ne tuddira bikedo twabijjanga mu kiraalo eyo nabyo ne tubisotta kati ne tulya amenvu g'amatooke n'ekkedo bwekyo bwe twabangawo kyova olaba ebiseera ebisinga gamba nnyo nti gwe mwana wa Katonda ali eyo asuula emmere tomanyi kyokola akakamere koolidde n'okaleka ku sowaani kakwata okateeke mu kaveera tekakayiwa mu sabbuuni baako n'omwana wa Katonda gw'olaba akeetaaga gw'okawa buli kadde kandikyusa obulamu bwe mwabali mawoteeri amanene bakasitoma bali emmere oli n'alyamu ejjiiko 2 nemugiyayo nemugiyiwa mu bipaapi emmere nemugiwa embizzi nemugigabula obubizzi obubwa n'ebirala sigambye nti obubizzi tebulina kulya naye nga tunalowooza ku mbizzi nambwa kale omwana oyo yeebulizabuliza ku woteeri yo akamere ako akamwaki temukateekateeka bulungi si kibi nemukateeka mu buveera nemukagabula obwana bw'oku luguudo obwetoolera ku woteeri eyo nze nzikiriza nti Katonda awa omukisa oyo alowooza ng'avuddeko mu box mwatambulira bannammwe abasinga banoonya ekyokulya tebakiraba obujulizi bwo buno sepiti yiino ebbinika yiino eri waggulu omusajja suuna olubuto aluzinzeeko agamba sikirabangako kino naye nga byonna aba Mukama twebaza Mukama nti embeera gye tubaamu leero si eyenkomeredde ebigambo biri natandise nabyo ebigamba nti enkya ojja kuba bulungi enkya ojja kuba bulungi enkya wali essuubi era enkya ebigere bino ebindeese wano oluvaawo Katonda agenda ku blessinga olujja luno ne wano wandigulawo ne wano wandigulawo ebigere bino ebiseera ebisinga tebitera kulinnya wantu awasigala kyekimu kyo nkirabyeko Mukama Katonda simanyi nakumanya ogenda Maama Maria muwera obujulizi ogende mu ekereziya omwebaze gwe Maama Maria waleeta ankola bongo mu lujja lwange alabye yansuubiza yatuukirira kakati olina abaana babiri ina abaana 5 twabalabiri si byangu naye Mukama bifuula ebyangu so akasente koyozaamu engoye kosasulako ennyumba eno n'olabirira n'abaana ennyumba sente no ennyumba ndisasula yonna awamu 9,000 ennyumba ya 8 n'amasannyalaze kakati mulimu ki gw'osobola okukola ng'ogyeko okutambula ng'oyoza engoye ku kyalo mulimu ki gw'ogamba nti singa Katonda ambulesinga n'ekisa
akalimu kano akatinde kiri akatandikibwako ne kangwa mu 5 kasobola okunyamba okuliisa abaana bange 5 n'okukyusa obulamu bwabwe nemba nga siyagayaganya ate kusiiba njala. Anka omulimu gwensobola okukola sobola okukola omudaala ogwo bwe mba ngufunye. Omudaala mutunda nnyanya janjalo ng'ebyo kihagereka ndi awali abantu mba nsobola okukeera nengenda nensuubula nenkomawo. Osuubula nnyaanya, miyembe, butungulu ebityo mpulira nga mu mutima nkiina nsobola okukikola. Wali okikozeeko? Nali nkikozeeko naye era embeera nali sirina bulungi kasente. Tezala afuna kapito ofuna emitwalo 2 3 15 oba obulamu butandika oba osobola okubalansinga omuzigo abaana n'obulamu ate amanda anti era kyekimu kyakala ino oyo nenteekawo. Kakati mbadde nsaba mu lulimi lwo kiri osabire omukisa ogwo Katonda akuleete mu bulamu ka bizinesi akakaleete oba nkusabire Katonda wange gwe kitange yansuubiza nti buli lwe ndirinnya ndirekawo omukisa. Yansuubiza nti siriba kipali wabula ndiba mukisa eri bannange. Gwe yansuubiza nti obuweereza buno ndibutandika nenze ndiba kifaananyi gwali ali bube mabega waabwo. Olwaleero ndi wano nga nzize mpita mu Romans 10:10 okunyweza ebyo wansuubiza ng'oyitamu ekyawandiikibwa ekyo wangamba nti bwe ndibyatula n'akamwa kange odibinyweza ku nsi ne mu ggulu. Ndi wano okuyita omukisa era njatula omukisa mu maka gano. Manyi nazo ono era asiibye enjala ayoza ngoye ku kyalo akasente tekalabika alina abaana 5 ngera maama wange bwe yali twali abaana 5 ng'obulamu ennaku emutira mu kazigo mwe twali ng'era bwe kyali twali mu kazigo kamunoono mwali. So bwe ndabye omukyalo ono ndabidde ddala maama wange gwe yawonya amaziga ga maama wange yagasangula mbadde nsaawa n'olwaleero gye osangula amaziga g'omukyalo ono. Tetusaba bingi nnyo, tetusabye mayanja wadde nga tumanyi nti gwe nannyini waabyo, tetusabya zaabu, tetusaba siriva wadde nga tumanyi nti byonna gwe yabitondera gwe abifuga. Tusabe just ka kapito ka mitwalo 3 okaleeta omukyalo nawo n'okusiiba enjala. Obwana buno bwona okusiiba enjala kubanga emyaka mwe buli bwe bweyongera nga busiiba enjala bwandifuuka ate ensolo. Tetwagala bwana buno kuva mu kisa kyo, tetwagala bwana buno kuva mu kubeerawo okwo. Twagala tubulabe nga bugamba nti nedda Katonda bwe yakozesa microphone eri najjako ewaffe twafuna okwagala, twasumululwa era naffe katukoppe ekyo tusumululwa amawanga. Wano waliwo bapayiroti, baddokita, abasumba, abajaasi, abakulembeze aba buli kika. Mu baana 5 mugenda vaamu abaana bagenda okukyusa eggwanga lyaffe. Naye tebasobola ddikyusa nga ate enjala ebaluma, tebasobola ddikyusa nga ate bakuze balwala dde ebyendo olw'osiiba enjala. Omuweereza talina kuba mulwadde, ate talina kufanga muto, alina kuwangala n'anyweza ebyo byatandise. Tusaba obuwangaazi wano nga tuyita mu first aid esooka ey'emmere. Taata tukusaba Mukama Taata blessing omukyalo ono ebigere bino byendeese leero bimufukira omukisa omunene gumwoche engalo n'ebigere nga bwakanula bwati amaaso okugulaba gwetaaga galubindi tegulabika kuba genda kuba munene nnyira genda kuba sharp nnyo ekitenkanika. Olwo nno omukisa gunayimirire wano waali agugabireko bakyala banne. Nze nkimanyi gwe zawulira amaloboozi gange gwe yanjija ku street n'onfuula ow'omugaso n'ompa essuubi gwe azze abumbira Bonchate Foundation paka Kamengo gye tuli mu kuzimba essomero febani abatayina kataka ku kibuga laba bwe watuwa akataka mu nsi muno nave tuzimbeko amaka gaffe. Gwazabikola gwe gwenkabirira kimanyi teweebase owulira byonna obimanyi era omutima gwange ogumanyi okukebera bulijjo era omanyi kyegutegeeza naddala ddala nga nsaba essaala bwe ziti. Nsaba Mukama Taata omukyalo ono olunaku luno tugende ebyafaayo by'eggulu n'ebyafaayo by'ensi nti lwakyusa obulamu bw'omukyalo ono. Nkinywereza ddala era nsabe nga mpita mu linnya lyo n'ery'omwana ery'omutukuvu. Amiina. Togera kuddamu musiiba njala ebisoboka. Just kyagale kikkiririzeemu kitwale. Weewaawo kakati
ensonga endeese wano ya Ssuuna. Waliwo omukyala yawo Ssuuna 10,000 egy'okusoma, naye sente ezo olw'okuba nawulira mwoyo nanga nti kubanga yazitwala tunatandika kusoma nenga kanzikuterekereko kubanga zaali za school fees za Ssuuna mukyala Sorobi, nenga omukyala ono atuwadde sente naye ate school fees ayinza okutuuka nga te zigenze mu birala. Sigamba nti yenkolayo naye munange sente ogimanyi esenga kantereke sente za Ssuuna ono bwebaddamu okusoma nzireete, wabula nange neneeyama nti Ssuuna alina mugulirayo enjeyo toilet paper n'ebitabo. Ssuuna agenda asome kwangamba candidate kakati enjeyo zino ne toilet paper bibi. Bibino waawo webaze Katonda. Ssuuna yono, Ssuuna yono. Ssuuna ine emyaka emeka? 14. Oli candidate. Kakati ebyo ebintu bya Ssuuna, enjeyo za Ssuuna n'ebitabo mugulidde binene. Ebitabo bwe tunagula buno obutini bujja kugwako mangu, kati mugulidde ebyo bichampioni taamu namba. Waaw Ssuuna Ssuuna Mukama agenda kuba omukisa ofune first grade siwe kiri. Waaw kakati emitwalo gino 10 nagyo ngireese egya Ssuuna wangamba asasula 10 kakati gigino emitwalo gya Ssuuna 10 school fees. Omukyalo oyize yatuwa kakati guno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jejo yanze gezifunye anka azimpadde anko toyanza kama kumukisa. Amina. Nsaba Mukama taata akwe n'abaana abalala ate bonna nga basoma. Olina kuba maama w'amawanga gwe bano bootya ate agenda kukuwa abalala weegombe n'okukuwa abalala nanti nga babbeeyi olaba abaana bo nga bakiza olujja lugenda kuba lunene ng'ozimba enju olina kuzimba nyo ati ne wano nga wagulawo tetwogera mu bubi landlord teyeekengera naye ffe tuli mukisa twagala wano twalewo ozimbe n'ennyumba ennene ng'obwana bw'obuzannya n'obuzibu owangaale ntudde wali mbulingizaako bulingiza nti twereetako ozimbeko ne church abantu bajje obayigirize Katonda wo. Amina anko. Abanafuyo bazzeemu amaanyi bakwatirire. Weewaawo. Anko mbadde nsaba nziremu okwebaza omukyalo oli kyemmanya ajja kunda. Kisente ozimpadde mukyala Sorobi. Neeyanzeege. Yeebale nnyo yeebalire ddala wajje zino azzeewo endala ate naawe anko. Kuba simanyi bulungi kusaba ssaala. Naye neeyanzeege. Katonda ako ky'osinga okwagala. Byonna mbisaba byonna byonna ng'era ky'oyina oba bannaye oyina ekisa naye kyeyongereko oba kyekyo kimala naye nedda anko nze nganze omu akwongere kale anko bakunyweze n'obukuumi bw'obulamu n'abakunoonya bakuvube anko neekwese mu Kristo munda omusaayi gwe tebakulaba. Kale gwe buli bwokola ekikola ky'ekisa Mukama akuwa omukisa. Gwani alemera ku ttima ng'okimanyi bulungi nti ettima lizitowa nnyo okusinga omukwano. Twagalenga bannaffe tetusuubira nnyo binene kuva gye bali wabula tandikira kwako koyina akatini bwe kaligwa ku mmeeme esiima erikawo omukisa ne gazimbulukuka. Gwe tolowooza ku mmotoka gy'otayina bw'obanga munno osobola omutwalako ng'okozesa akagaali ko kikole. Tolowooza akagaali k'otayina bw'obanga munno osobola okujja n'omukuba akaama akamuzaamu essuubi kikole. Tolinda gulu kujja mu nju yo, tandikira ku ekyo ky'oyina. Engatte eyo gy'olaba nti nkadde ku munno ekolera ddala amakulu era ejjuza obulamu bwe togyokya.
gitwalo gimuwe. Olwo nno bannaffe bangi nnyo bajja kudda ku mikolo okwagala Katonda n'okubuulira enjiri ye nga tebeetya. Bannaffe bangi bavudde mu church naye nga bakyagendayo lwangoye embi nangatto. So gwe gyoyo kyateesobola okuzza muno ku Kristo n'emwonya okusamira n'obusamize. MR Live kwe tubadde mweraba.